Muhoozi afuuse muhoozi, avuma buli kimusala mu maaso. Ayambalidde Mugisha Muntu era muganda wange amuvumidde ddala kye bayita okuvuma. Kakati ate munnange Wangadya ow'akakiiko aka Uganda Human Rights Commission naye Muhoozi bw'atyo amutegeezezza mulabudde olulabula sekulabula okukosa munnange n'aba European Union nabo abalabudde abagambye ekiddako okusisinkana ka Bobby muganda wange ekiddako mu kirinde era n'akakasa nti munnange byonna ebyatuuka ku Edi Mutwe kituufu yabimutuusaako. Ssenyonyi bw'ati munnange mu Paalamenti nga yeemulugunya era n'abuuza sipiika nti wano waliwo bannayuganda bo nga bawaggulu nnyo okusinga bannayuganda bannaabwe. Anita Among ayanukudde ku kya Muhoozi okugaana okujja okulabika mu Paalamenti n'agamba ye tabimanyiiko teyabimanyaako yadde n'akamu, kitegeeza nti Muhoozi tayitibwanga kujja mu Paalamenti. Kale munnange nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese teweerabira aba Maintenance Palace bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi ate balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga bannange ebyensitoolinga wonna weeyagala biteekebwe. Aba Hillside View Apartments nabo weebali nnyo. Zino apartments zinyirira nnyo ate nga zirimu buli kimu, weetaaga kwetikka bwetisi tulootu, twalayo tulootu tukka era nga zisangibwa wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road, Kasootuke Kajjansi, Namulanda oba Kitende, buuza bubuuza ejjanyi ku kyaki. Amasannyalaze tegavaako ate nga munnange ne wifi internet weeri, security eri gguluggulu okukosa ne transport. Gwe wenna kasita obanga munnange ogendawo nti nva bweru ndi ku airport mujje munnone bajja kukunona n'okumpimpi awo ebitundu ebyetoolodde nti katugeze oli wano Kampala mu bitundu bino ebiri wano basobola okukunona so si wala nti ndi Jjinja ndi Mpigi ndi wa. Kakati ate munnange era okukosa n'aba Timo Property Consultants Limited bano basaale nnyo mu kutunda ettaka n'okugula ettaka etaliiko ndooliito. Balina akubibwa pulaani ab'omulembe era balina abazimbi munnange abazimbi ebizimbe byonna gwe just genda ku mutimbagano babuuze nti mwakakola ku mirimu giriwa mu mpeeko ndabe bajja kuba munnange bakulaga oba ojja kuba byonna byonna obirabaawe namba zaabwe weziri awo. Dokita Waali gwe wenna alina endwadde Dokita Waali munnange tofana birwadde era jangu obuzi wano ku Uganda at large namba zange emesembyayo 73715 WhatsApp nsobola okuwa enamba eya Dokita n'olima kubeera nga munnange ate obeera mu bulamu buteeyagaza. Kakati munnange ebyo nga bwe mbikubuulidde Muhoozi afuuse Muhoozi. Muhoozi afuuse Muhoozi munnange era nga taata nga ali eri mu State House alaba buli kimu ekigenda mu maaso era nga tamugambako Mugisha Muntu wasinzidde we yasinziira mabegako ennaku eziyise mabega okubeera nga agamba Museveni nti munnange wali badde ogamba ku mutabani wo wandibadde omugambako. Kati no Muhoozi munnange olwabadde okulaba ebyo Mugisha Muntu byatadde ku mukutu gwe gwa X naye n'amwambalira era amuyise diikuula bafunu, amuyise diikuula. Bino nno munnange bigenda biwanvuwa era bannayuganda bwe batyo baanukudde Muhoozi oluvannyuma lw'okuvuma Mugisha Muntu eyaliko ame komanda amugambye toligenda kubeera nga Mugisha Muntu yali akyasinza obuto munnange mu balwanyi ate nga yafuuka CDF nga ate muto nnyo kale toligenda kubeera nga munnange omwenkana yadde mu magezi. Naye nga biki ebyavuddeko Muhoozi okubeera nga ayambalira Mugisha Muntu. Kati Mugisha Muntu bw'atyo yawandiise ng'agamba Commander in Chief ye Gen. Museveni Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'amugamba munnange nga nzijukira engeri watwobulangamu guidance yo, engeri watusomesangamu mu biseera biri naddala ku bulagajjavu recklessness ate era ng'okimanyi bulungi nnyo nti ekyo
obulagajjavu bwe bwavaako amagye agaaliwo, kubanga bakitubuuliranga nti amagye agaaliwo kati ng'erya Uganda Army UA n'erya UNLA, nti ebyo bye byagaviirako obuzibu obulagajjavu oba nantagambwako. Kakati munnange gwe commander in chief, era ebintu byonna muganda wange biri ku gwe gwasobola okukuba ku mutabani wo. Kakati munnange Muhoozi ng'amaze okubeera nga munnange awulira statement ezo okuva eri Mugisha Muntu, bw'atyo n'agamba nti gwe obadde nga mutiitiiza ebbanga lyonna ate nga oli ddiikuula, tolina makulu. Namugamba nti era yali nsobi nnyo gye twali tukoze, kitegeeza ne Muhoozi naye akyeteekamu nti ensobi gye baali bakoze okubeera nti nno bamuwa okubeera nga ye Army Commander Mugisha Muntu. Kati Muhoozi munnange bw'atyo nga yeevuma agamba nti yali nsobi nnyo omuntu nga gwe Mugisha Muntu okuba nga bakuwa okubeera Army Commander, gwe buffoon, a coward buffoon. N'agamba nti ensobi gye twali tukoze ennene nnyo okubeera nga twakufuula Army Commander. Naye nga munnange ebyo byavuddeko kubeera nti nno Mugisha Muntu yabadde akuba Omulangira General Museveni agamye ku mutabani we. Kale munnange abantu bwe batyo nga bagamba nti Uganda eriko kye bayita ekikolimo. Bagamba mbu ekikolimo mbu Muhoozi ekifaananyi kiraga kikolimo kyennyini. Kakati ate era munnange Muhoozi ono y'omu ayambalidde abakakiiko ak'eddembe ly'obuntu wano e Uganda. Muhoozi Kainerugaba era ye munnange okusinziira ku byaliwo luli nga Wangadya amuwandiikira ng'agamba nti alina okuvaayo oba alina okuvunaanibwa, oba alina okuta edi mutwe, bakyali kuta edi mutwe, ye condition nti alina okuta edi mutwe asobole okubeera nga munnange ayinjoyinga eddembe lye nga bwe kirambikiddwa oba kirambikibwa mu ssemateeka. Kakati munnange Muhoozi naye bw'atyo n'ayanukula aba Uganda Human Rights Commission, yabategeezeza n'abagamba nti temugezaako kubeera nga munze kikwiza obuwaayiro obwo, kubanga ebbaluwa gye baawandiika yali eraga nga balabula edi mutwe yakwatibwa n'ateekebwa mu basement ya Muhoozi n'akubwa nga punching bag. Kakati Wangadya olwo bawandiika abakakiiko nga bagamba nti singa alimu okubeera ng'amuta kiyinza okubaako munnange nga kivaako emisango egy'amaanyi ennyo, era nga basinziira mu article eya 53 akabalira akasooka n'edda mu constitution eya Uganda. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo naye nakkira omutimbagano n'asharinga ebbaluwa eyo y'emu, n'agamba nti singa abantu bano baali bava gy'owinga oba baali bateeka ekitiibwa mu bulamu bwe twabawa, kitegeera Muhoozi agamba nti be baatuwa obulamu, nti singa bantu bano ayogera ku bantu ab'akakiiko k'ebyokulonda, nti singa bateeka ekitiibwa mu bulamu bwe twabawa mbu tebaaligezezzaako na kulowooza kumpandiikira bintu bya kisiru ng'ebyo, kumpeereza bbaluwa ya kisiru ng'eyo. Era n'abagamba nti eno ye last warning, kwe kulabula okusembayo. Era nabwe kityo asuubira apology, ayagala akakiiko ka eddembe ly'obuntu kamuwandiikira apology. Omanyi waliwo ebintu bingi nnyo ebiri awo. Sijja kugamba nti nno kakati mizannyo gya Muhoozi mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu yapanga bamuwandiikire bakole bati, sijja kufaanaganako ng'omuntu oyo ajja okugamba bw'atyo, wabula kati ebintu byonna katubirabe bulabe nga bwe biri era tubirowoozeeko buli omu just nga bwe yali badde abimulungula mu bwongo. Saagala kukuyingizaamu nnyo science nti kati nze ndowoolereze nnyo kati olaba Muhoozi yapanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kamugire kamukole kati, sijja kugenda eyo, wabula gwe kirabe bulabi nga bikiri awo era naawe okidigesting kino kitutwalawa, kubanga agambye nti bwe mundi ogusembayo okufuna ebbaluwa ey'ekisiru ng'eyo, era n'agamba kwe kulabula okusembayo.
ayagala apology kubanga bo baali bamugambye nti bamulabula kuta edi mutwe kisinga takikola muganda wange bagenda kumuvunaana nga basinzira mu article ya 5 kawaayira akasooka D mu constitution ya Uganda. Kati bwati Muhoozi n'abalabula mu ndabula efaanaganako bwetyo. Naye kino abantu bakiraba batya? Still abantu bakiraba batya? Kubanga bo bagamba nti bannange Katonda ayinza okuba yatwerabira ffe nga bannayuganda, era omuntu omu yagambye nti alina ekigambo kye yakozeseza monke, yagendera benkima engeri gye yewogganira bannayuganda. Bw'atyo bwe yagambye, God has forgotten us Ugandans. See how a monkey is shouting to Ugandans, God come to our rescue. God come to our rescue. Kakati abantu abamu bo bagamba nti bwe batunuulira Muhoozi ono beewuunya okubanga ddala mutabani wa Museveni, kubanga bagamba nti Museveni saamuha mu bintu ebimu ali smart ate ayinza obutatuuka waawo, naye jjukira nti bino byonna bigenda mu maaso nekitawa alaba ate era yamuwa obuyinza obwo bwonna kubanga eggwanga yali mukwasa. Kikitegeeza gwa mpuliriza nti Gen. Museveni yakwata eggwanga n'alikwasa mutabani we Bukolokolo, tikwata nga nze nkyali wano ng'ekifaananyi then kakati gwogira bakalakata n'omukono gw'ekyuma bajja kukola. Banga jjukira nti Museveni alinamu ekintu kiri ekyettima obutemu n'obutafaayo ku bantu abalala nga yeefaako yekka. Kati ekintu kye yakisiganye mu Muhoozi, era yensonga kiyaga nti yamuzaala kuwoolera. Kakati era kibula yalabula naga nti Muhoozi bw'anajja tagenda kubeera mwangu bannange, mujjukira bulungi nnyo ebintu ebyo. Kakati ebyo byonna Gen. Museveni abyagalira ddala kubanga ye bannayuganda ayagala nga bali bwe batyo bakaaba, nga bali batyo bali wansi waabwe. Era ekintu ekyo bw'obanga obadde olowooza nga wakiraba, mujjukira mu COVID, mu biseera bya COVID, Museveni yagezaako exercising ekintu ekyo nga yaganye bannayuganda okubeera nga bamuvunnamira. Kiragiro kya Museveni teri kukola kuti. Ne tubaalamu emyaka egi n'abaana nga tebasoma, mujjukira bulungi nnyo. Kakati ebintu ebyo abyagala nnyo ebyokwegulumiza n'ebintu eby'okutulugunya ebyo by'okuteeka wansi ebyo mubeera awo n'abanyigira awo wansi awo. Kati kyekyo munnange Muhoozi kyagezaako okubeera nga naye ajjayo, era nga okubeera arrogant nga ye CDF kyekintu kye bamusomesa obulamu bwe bwonna, era kyalina okubeera nga akola. Kale bannayuganda bwe batyo bo balaba nti mu butuufu balina okubeera nga babaako kye bakola mu buli ngeri yonna, kubanga yeesa abantu bajaga nti kino kikolimo kyennyini nnyini banze nakirangirirawo kikolimo nga tuli mu kampeyini za 2021 mujjukire nembaga nti singa Museveni akomawo Uganda egenda kuba efunye kye bayita ekikolimo ekinene ennyo era kennyini n'akyeyogerera. Mujja kutuuka mupita ekikolimo, mujja kutuuka mupita ki, mujjukira bulungi nnyo ebintu ebyo just nti bujjukiza. Naye kakati abantu bo bagamba nti kino tebateebereza nti nakituufu nti biga biva mu CDF. Muganda biva mu CDF embeera eyo yonna. Kati nno nga bwe ndakutegeeza nti Muhoozi afuuse Muhoozi, era bw'atyo yayambalidde aba European Union, abakungu okuva mu European Union, nga era entabo yavudde kubeera nti baasisinkanye Bobi Wine, bagenze ku kitebe wali e Makerere Kavule ne basisinkana Bobi Wine officials aba European Union, era bw'atyo n'atiisatiisa naga nti mmwe ebyo kimukoze yagambye nti kive mbu mu Uganda wano European delegation okubeera nti nno yagenze nesisinkana bwe nabaga nti muzanya na fire, you are playing with fire. Muhoozi bw'atyo bwe yawandiise nga agezaako okubeera nga munnange abalabula nti muzanya na muliro, musisinkana mutya Bobi Wine. Kakati munnange yabagambye nti mu kuzanya n'omuliro era bali ku risk nti bariskinga okubeera nga bateekebwako envumbo, ba sanctions bandikwatibwa ku nkoona ne bagobwa e Uganda kubanga kye baakoze kive. Era n'agamba nti mu kalulu akajja 2026 nti abazungu bonna wano mu ggwanga lyattu Uganda abatagenda kuwagira kitaawe Museveni n'omutima gwabwe gwonna kiba kitegeeza nti balina okwegendereza ennyo. Ajja kuba dipootinga ye baayita
abali b'enkwe ba traitors era nti tagenda kubeera nga abadipotingirana mu nzikiza wabula ng'ensi yonna eraba. Kakati munnange n'ategeeza nti ne kitaawe yamaze dde okubeera nga amubriefingako commander in chief ng'amubuulira ku nsonga ezo. Yagambye yabadde njogeddeko ne taata gwayita muze era essaawa yonna ayinza okubeera ng'alangirira envumbe ezo ba sanctions. Kakati anti European Union mu Uganda bagenda kukisasulira ekyokusisinkana Bobi Wine era n'agamba nti waliwo omuntu omu yagambye nti abo bonna omu ku bawagizi ba Muhoozi yagambye nti abo bonna baba markings ababadde basikaŋŋana mu mukono ne Bobi Wine ababadde bashaking hands ne Bobi Wine gwayita ka Bobi era n'agamba nti bonna tubalabye ne Muhoozi naye na supporting n'agamba nti ennaku 3 mu basement ze bajja okugendako nga bayiga olunyankole nti bonna tumaze okubeera nga tuba maakinga naddala abo ababadde bakwata Bobi Wine mu ngalo tumaze okubeera nga tubalaba. Muhoozi naye n'akondamu yes tubalabye basement egenda kubanga ebakolako babatwali babayigiriza olunyankole mu basement ya Muhoozi yukira eri waka wowe waka era eri omukyala n'abaana babeera bali mu life ng'eri mu basement batulugunya batadde ku music yaleekaana ennyo tebeeza woozimbira ennyumba n'oteekako basement etulugunya abantu. Kati omuntu oyo bannange siina bigambo byennyinza kubeera nga nkozesa. Kakati era Muhoozi ng'era bakwe nti afuuse Muhoozi tikati onayogerako ati ng'omusezi agole sowaani kwegamba ebya Eddie Mutwe ye okuleka poliisi okubeera nga ebyegaana oba ki naye ye agamba nti I take full responsibility nti ebyokuwamba Eddie Mutwe n'okukubwa n'okukola kutya kwonna biri ku nze nga nze kitegeeza ye yalagira era n'okutulugunya yaliwo nga Eddie Mutwe bwe yagamba nti omusajja yajja awo wennyini nga waali ne bakuba ng'alaba. Kakati munnange Muhoozi akakasizza n'agamba nti kituufu byonna watali kwewakana biri ku nze era neyeewaanira ddala nti mukigwanidde. Muhoozi agambye nti I take full responsibility for the actions of my soldiers including the long overdue beating of Eddie Mutwe. That was an appetizer. Byonna abasirikale be basajja be mbu bye baakolako Eddie Mutwe oba ebyokuwamba bannayuganda byonna buvunaanyizibwa bwe era akikakasa yakonamu stamp n'agamba n'okukuba Eddie Mutwe kwe yakubwa kuwambibwa n'okukubwa n'agamba nti ako kaali ka appetizer. Tuli ku komanda ono bamuyitaani CDF muganda wange. Kakati newankubadde nga abantu bo bagamba muganda wange teri kintu kyalubeerera ne Gaddafi yaliwo nga w'amaanyi kale bwe batyo era nga bagamba nti oba oliawo kati ekyo ekifo kya CDF baakiwayi bannayuganda ba Museveni yakiwongayo nti oba kati Mike agamba waliwo omuntu mayanga nti Museveni alina ekiruyi ku Uganda alina ekintu kyayagala okutuusa ku Uganda era nti wataliwo era nga tatuusizza kintu ekyo ku bannayuganda probably abamu balowooza nti genocide kuba yagyogerako ku interview ya BBC nga ayogera ku genocide neweebuuza nti kati genocide yali agijjawa nga bagamba simanyi omuntu akwata ku Uganda Rwanda bekibi bariskinga kuteekawo genocide kaba bo baleeredde okuteekawo genocide kati waliwo ekintu kyayagala oba okuba oli awo okutuusa ku bannayuganda newankubadde bino bwe mbiraba byonna bye babateekamu simanya biki parish development njagala namwe mugagga baliko namwe mukole mutya ebyo byonna bwe bitunuulira bw'okwata obulungi ekibalo n'obibala bw'oti olabira ddala nga mulimu ebintu ebitasoboka ku kakadde kaakamu ogenda kukola ki Uganda nga bw'eri ku kakaddeko akamu ogenda kukola ki gwe ku kakadde akamu ke bakuwadde ogenda kukola ki Uganda wange bwe toolako butoozi just 5 byokka bwe biti olabe engeri gye zinaggwaawo. Kakati munnange tetumanyi kubanga kakati
Bannayuganda balabika emiranga mingi nnyo. Abantu babagamba nti muganda wange Muhoozi okubeera nga okufuuka president kirabika kiyinza okuba ekizibu ennyo. Naye kwegamba kale wano ffe kye tulina ng'e-Uganda ebiseera ebimu nti abantu balwawo okutegeera ekintu okulabuka baagala nnyo okugumiikiriza so nga bagamba nti bannange akaliba akendo okalabira ku mukonda nti ebintu ebiriwo essaawa eno bizenga byogerwa era obubonero buzenga bweraga ne bannayuganda bagana buganye kubeera nga bakola ki wabula beefula bwefuzi nti kati endabuse bannange kati ekimala kimala naye mujjukire nti ekimala kimala nga mugenda bwe mutyo kiraga niwena ne musalawo muwundi gumera eno ejja protest vote eno okuba protest vote kakati awo after protest vote tusuubira okuba nti nno ekigenda okubaawo kitegeeza nti okusinziira ku Muhoozi nga bw'ali awo definitely tusuubira nti nno bagenda kukeera balangirira omuntu omulala n'atali Museveni era baakalulu baakabba dda naye protest vote yeetaagisa ate at the same time kubanga balina okukirabako nti abantu tebatwagalirako ddala kituufu tebatwagala tomanya Mukama Katonda ayinza okujja n'abakako n'abateekako mukono gwe ne bagamba butuufu katuve mu bintu bino naye munnange bwe tuddako mu palamenti era ku nsonga ze zimu Ssenyonyi yabadde yeebuuza ng'abuuza sipiika wa palamenti nga nti naye lwala mu Uganda wano waliwo bannayuganda twegamba nga bo bankizo nnyo okusinga bannaabwe kubanga okutulugunya n'okuwambibwa kw'abawagizi b'enkyukakyuka naddala abawagizi ba Nuupu kususse so nga ate munnange abalala bo tebakola ki tebagambwako oba nantagambwako bosusse tukitwale nti munnange embeera eriwo tiwaliwo bannayuganda abasinga bannaabwe nga bo bali waggulu ku bannaabwe nti amateeka bano tegabakolako bali abalala gabakolako kubanga ne byonna ebigenda mu maaso ebyokubeera nga bamendinga UPDF bill Ssenyonyi agamba nti nno byonna bino bigendereddwamu ate nga mulimu gwa palamenti okubeera nti tunuulira ebintu bino tebikola ki tebibaawo naddala nga bigenda kunyigiriza omuntu owa wansi naye byonna bigendereddwamu kubeera nti waliwo abantu abamu bo nga balina kubeera waggulu kati waliwo abalina okubeera nga batulugunyizibwa bo wano mu Uganda jjukira nti okubeera mu opposition kiba kitegeeza kuwambibwa kuttibwa kutulugunyizibwa era bamaze dde okutegeeza nti kati obeera muyeekera awedde emirimu kubanga Ssenyonyi agamba nti weewuunye nti abawambibwa gwe ne bw'ogenda ku poliisi okugezaako okuteekayo omusango oyinza okuguluma n'ogwa waggulu okusiitaana ng'omusango baguyingiza mu fayiro omusango nti bawambye katugeze owa Nuupu ne mugenda ku poliisi okuteekayo omusango tekibaawo mujjukire mu biseera nga tuli mu campaign eza 2021 drone zatandikirawo okubeera nga zisomba abantu era nga omuntu drone bwe mutwala mu kiseera ekyo ng'okugenda okumubuuza oba okuripootinga ensonga ku poliisi bajja kugamba tebamanyi era bajja kugamba omusango gutwali ewalala oyinza okutambula ku police station zonna era y'ensonga lwaki walaba Minisita David Muhoozi ako bakakozesa ng'akakodyo nga bagamba nti abantu tebaripootinga ku poliisi naye abantu bagezaako kuripootinga nga cases eza abduction naye poliisi bagaananga okubeera nga bayingiza emisango egyo mu fayiro zaabwe kale ne Ssenyonyi atugamba nti muganda wange nti bawambe owa Nuupu mugezeeko okugenda okuwaaba ku poliisi nti oba omusango baguyingize mu fayiro muyinza okubayo nga tebaguyingizaamu kale Nuupu yo nga ye lubonga yatugambye nti kati balina enkola gye bakoze system gye baleese ey'okutrackinga real time nti omuntu waabwe bamukutte nti balina kati system tekinologiya gwe baagala okukozesa okutrackinga movements nga bwe baakola ku bano ab'akakiiko ak'ebyokulonda mu Nuupu bwe bawambira erungala bagamba nti bakozesa system eyo okubeera nga batrackinga gye babatutte yonna kale kubanga bagamba nti obiseera ebimu bagenda okutegeera nti omuntu bamuwambye nga bayisewo n'ennaku nga 2-3 kati okugoberera
nekibanga kibaleetedde obuzibu nababa nga tebamanyi tebasobola kumanya wawaali naye kati sisitimu eyo esobola obbayambako okubeera nga bamanya omuntu eyawambiddwa wa gyatwaliddwa. Kati munnange ku nsonga ya Muhoozi era obwannantagambwako in action nga twebuuza lwaki Muhoozi yagaana okujja okufeesinga parliamentary committee oluvannyuma lw'okubeera nga munnange yabayita abasiru Speaker Anita Among bw'atyo atunyonyodde lwaki Speaker Anita Among atunyonyodde lwaki naye abantu bamubuuzizza nti ebbanga lyonna obadde ng'olinda ki ng'obadde osirise ebyo byonna biraga ku facilitatinga bwannantagambwako. Kati bw'ati munnange Speaker yabadde ayogera mu session ya Parliament nga ayogera ku nsonga eya Muhoozi obutalabikako eri akakiiko ka Parliament n'agamba yeti yasayininga document summoning the CDF n'agamba nti olupapula olwo teyalusayiningako officially nti kubanga yalina okubeera nga alusayiningako kubanga ye head wa Parliament. Kitegeeza nti omuntu yena mu Parliament talina kubeera nga akolaki alusayiningako era ng'agamba nti nno committee tekkirizibwa kusamoninga. N'agamba nti walina okubeerawo process ey'okuinvitinga ba witnesses era n'agamba nti Speaker ye kennyini alina okuba nga atandika omukono. Kakati n'anenya nnyo ekya Muhoozi okubeera nti yayita ababaka ba Parliament baddiikuula n'agamba ye takulembera baddiikuula. I don't lead clones and nobody has ever told me that I lead clones. Naye abantu bamugambye nti ekituufu kiri nti era oba oli awo oliidinga baddiikuula. The fact nti oluddewo n'okukyogerako ate era nga lwaki tewasayininga lwaki walwawo okusayininga okumuyita ajje kubanga gwe head. Kati okubuzaabuza abantu bagamba nti alimba kubanga ye agamba talaba chairperson wa committee ngeri gyayinza kubeera nga asamoningamu oba ng'ayita waliwo ekiyita Muhoozi okujja CDF okujja mu Parliament waliwo procedure eza summoning ez'okuyita abantu okubayita okujja mu Parliament babiko bibannyonnyola. Naye ng'abantu babuuza nti kakati ebyo byonna gwe wali luddawa kuba kati ayagala okweggyako omusango. Kakati era munnange nga bakakasa nti Speaker amaze okubeera ng'akonfaminga nti bonna baddiikuula era basaanidde okubeera nga bayitibwa baddiikuula. Kale munnange sigenda kubeera nga nsukkawo awo katusinziire wano era munnange tulinde emboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Ntalaje nga bulijjo akuume.